Kubiri twagala genda kasese mbugwanjwa bwa Uganda eno nga babadde wabatakula emitwe n'okwebuuza omuwendo gw'abantu naddala abo abalina obulemu ku mubiri guzze gutya okweyongera okutuuka kaakano abatunulira ensonga ne babaako bye bavumbula entalo ezitatadde mu bitundu ebyo okulwanagana okw'abantu bokka na bokka mu bitundu eby'obugwanjwa bwa Uganda birese abantu abasinga tebakyalinga bwe baatondebwa twagala tukuleetera ebisinga ku bino. Kata nebe bayambako mu kutambuza obulamu entalo ezitatadde zinokoddwayo ng'ezivuddeko okussa abantu bano mu katyabaga naddala ez'abalwanyi aba Allied Democratic Forces ezaaliyo mu 1996 abalwanyi aba ntalo wamu n'okutabanguka okwa Rwenzururu. Abantu ab'enjawulo bazze bayamba naddala abo abaakosebwa amataba nga Hajati Shania Kigozi omusakiriza omukulu bw'alambika. Tuleme kulindanga basajja beeru, ffe tukuze tulindanga donations kuziva bweru naye naffe 10 ku 10 cause bano abantu abatuwa ebintu bino bye tugaba si muntu omu yavaayo nti atuwadde sente cause one woman is based in UK muntu kinoomu yajja n'awaayo 10 ku 10 ne basonda n'awaayo n'agamba okay kasese emergency appeal naye n'agamba kale nange kampeeyo 10. Zaini Kule okuva mu Bukonjo East agamba nti abasinga bakutukako amagulu olwa bomu ezategebwa mu ttaka. We had a problem of the ADF war in 1997 where very many people were left lame abantu byabalema because of the landmines. People were left orphans. And others were left widows. Sala Simwe omu ku baliko obulemu aganyuddwa mu nteekateeka eno asiimye ababawadde obuyambi. Siimye nnyo Allah yebazibwe ate nsooka kusiima nnyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yandibadde mwani yandibadde guno omwani ogwa supa nambeemu kubanga bino byonna byetufuna yatuwa obukuumi obulungi tuyina eddembe twebaka bulungi tulya bulungi kyekibuli kimu kikola kituukira ku budde. Mu biweereddwayo mulimu emifaliso obugali mwe batambulira obuwunga sabuni n'ebirala. Tebalina kye balya ennimiro zaagenda amayumba tebalina we basula mu masomero basula mu makanisa abamu bali wano eno bazimba busiisira wabbali boolaba emabega wange bwe babeera kati yembeera gye balimu bwe kuvaayo. Byatumusime Gerard, Sorot TV, Omunyo.